ab'emikwano kwono kwe nkomye bambi. Aha, kyekyo kyennyini amaka gange gaguddemu ekintu Katonda kye nali simanyi kirituukirira. Okitegedde bassebo ne banyaba abatudde eyo abali mu kidaala mwefuge kakooza njagala omuceere obanga ogutambuza guyita eri bwoti mulayini asooka tomubuuka ate nga bannaffe mwena abatudde mukimanye nti ebyokulya n'ebyokunywa tomoni byo byaweze. Nze Kasendwa famire yange yonna Mukama yagikola ki yagita mwebale kujja mwebale nnyo mwebaleddera obugalo. Akaseera kano bintu byadde byatandise mugole waffe omulindwa waffe muwe akayimba eyo DJ teeka akayimba kaleeta omugole waffe olunaku olwaleero okitege amasanyu mangi. In 1 month, 1 week, you will sing a new song. DJ Rucha DJ Jayo chogama tulina nyimba za congratulation amawina nja kuzeyimbira twakuwadde sente nga manye ebyo by'emikono bimanyi una graduation ate okuba bya laavu agenda kuwasa nje nja kujjako sente ate n'ebima byo byase kuba Amina. N'obuswavu bungi munda mutima wakwekasa bintu bingi byopanga simakira nziza twebaza amakula tupanga sebalira naye nopanguza amawina wewawo kati nonze nganze taata w'ennyumba eno ate era enze macca w'omukolo guno kubanza embitegeera okitegedde kansogemayo kasipiika kange ate male ngende kukiddako mwana yange webali butanswaza webali nnyo webalire ddala nze Kasendwa amaka gange gaali gagamba tiwaki galibeeramu kigenda maaso Robert kyokoze kirungi ddala era Mukama Katonda yebali nnyo webalire ddala amaka gaffe naffe tufunyemu ow'enkuufiira. Lulimi mbadde nina zino naye kati tufunye ey'obwivu. Robert kyokoze kirungi nnyo. Kasendwa amaka gange tegagenda kukola ki mwanyina Robert nakijoba nakugamba mwanyo kumukoppereko nnyo olaba endowooza ebibala bye asuubiza kali nze sibiga yange si nnyingi nnyo si nnene kubanga amasanyu ge galiwo nina amasanyu gokka ow'ebyokulya making sure babiriredde onkola sign ne batandika okugabula kati akadde kano kankwase mwanyoko naye abeeko kyagga yagamba alina obugambo bwo tugende mu maaso nakijjo bakwata. Banange mwena abali ku mukolo guno njagala okutwala omukisa guno baaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nga muzze ku mukolo gw'abaaba. Kakati njagala obategeeza ffe tuyise mu bingi nnyo okutuuka waneeno baaba waatuuse kubanga twasoma nga tuli awo nga tukuba bulooka nga tukima amazzi ku kyalo era mama Emma asobola okunjulira yatulabanga nga tukola ebintu eby'enjawulo. Naye olwaleero ndi musanyufu nnyo okubeera nga baaba atuuse ku kkula lino era mama Linda osekaki iye era baaba alituuseko nange nja kubeera nga ndituukako. Mwebale nnyo bannange taata tweyanziza nnyo tweyanze kati ate awo oba oweeyanza soka weeyanze Madamu Headmistress. Madamu Headmistress omwana ali anemedde wansi awo n'amuwa basale siniya yonna okitegedde Madamu Headmistress omutima omulungi omutima omugogofu omutima ogwegorodde guti weba nnyo webalire ddala era akumbadde nkanisire bulesi naye nga kekandisoose emaliriza sipiika yo. Neyanziza nnyo Madamu Headmistress
ne kojja Kasozi naye njagala okumwebaza yebale nnyo kubeera nga atuwaayo ko ekyebitaano nga tugenda kusomesa kyo baba iye kakati kyekyo Mukama Katonda abawa omukisa tunyumirwe mpaka ku makya agaba mpaka ku makya yinga agaba makanga ge kale mpaka ku makya omwana oyo nakijomba nezaala ayagala amasanyu alinga nze kakati essaawa eno yennyini kyetugenda kola kiri kirala naye nga madame Headmistress weebale nnyo basale giwawa omwana wange oyo yatuuka awo nepulira nga nange njagala asome naye nga mpulira nesika biganye naye owajjira naŋŋamba yafunye basale gwe omanye omuntu akuwa basale okuva ku siniya wanu paka Makerere University akate kale tulina konona omugole Robert kaje yeyogere embigambo bye atuleka sipiika ke ekyo nekyo kigwe Robert mwakalimba banange beredde omukisa nzaani Robert nga nvudde wala mukolo guno muguweeseza ekitiibwa naye nga sinayogera kigambo kirala kyonna ngenda kusaba dijja ali mu byuma ompa akayimba ke bayita Wannyonoona nsaba busabi bambi dijje kankulu yongera kudonda batawulira In the 1990s, as a little baby, mama born me. In the 2000 something, I joined school, started some learning. At the end of my story, then I sang about telling about stories. Oye muwala asobola kumetala kunoteka kombidomola. Alali yasinga omutunulago omutima negutula. Ono wanje yasinga ne bwokomaawo ensonga lwaki nnyimbye akayimba ako kaviira ddala ku mutima gwange era ensonga lwaki nsazeewo nkaweereza omuntu omu lwa nsonga y'ensibuko ya buli kimu taata kyolaba wano Katonda yinga bugambye nti w'amaanyi kyo kituufu Katonda w'amaanyi naye nange naweebwa omukisa nkyayogera mpuliriza muto wange ebintu bino si byangu tusoma ne tomanya gy'ovudde okusoma okutuuka wano era ensonga lwaki akayimba ako nkayimbye y'ensonga ya Headmistress nze muyita bebi wange yantuusiza wano taata nga bw'ogambye nti fizi zaabula mu P6 omukyalo mu P7 nampa basale nsomye mpaka kutuuka wano gawuni njambadde era famire njiwadde ekifaananyi ekipya ekyo si kyamaanyi taata muganda wange si kyamaanyi kale n'olw'ensonga eyo neebaliza dda bebi weebale Okay, sweetheart. weebale Okay, my love. weebale obaddewo ku lwange Okay, my love. Kama kumpangaalize Amina. mutabani weebale kulabirira mukazi yadde bebi wange kazi obadde mulungi nnyo mwene ensonga kakati muzeeyi era kankozesa omukisa guno nkwanjulira omuntu ow'enjawulo yadde gwe omumanyi nga mu kintu kirala mukisa guno kangutwale ogwaki nkwanjulire lindako soko tule wanzi nze MC tula wanzi sitegere byo baddogera bulungi baby kyeki bebi bulide baby mwekuba obukesi bungwa kyeki linda olyo muyise mutabani bo kati waliwo omanyira omwana waluma
oyo afuka ddi mutabani linda mutabani wange atabeera mutabani wono ono oyandibadde muganda wono kati oyo ate abataata we linda wagenda kusoma omwana wange wamuwa basale oba wamuwasa muwasa byombi taata oba tugende